Anything Media. Full figure ne kusaasira abaddiŋŋanye Robert Kyagulanyi Ssentamu atabukidde ababaka ba NUP abafunye obukadde 4 abantu beemulugunyiza ku bajeti ey'akasomwa abasomesa ba arts nabo basuddewo ebikola Besigye azzeemu okuzuukusa abantu amanya Muzikwala Hajji Abdul Nyamishafi Lwanga NFIC Media awumba nkusuniddeko anti kati ndeeta amangi webale kubeerako webale kutwagala kikyuzzaamu amaanyi gwabeerako gwasinga Kyaddaaki omukyala Jennifer Fulfiga wamu n'omukyala Kusaasira Catherine Seruga bazzeemu okuddiŋŋana kino kiddiridde oluvannyuma lwa Kusaasira okuvaayo n'abeera nga yeemulugunyizza era n'alagira Jennifer Fulfiga okubeera ng'ayimbula abasibe be yasibye aba TikTok muno mwe mubadde Dr. Sefuko wamu n'omuvubuka Simpoke eyavaayo n'agamba nti yamuzaalamu omwana gwe yatuuma Museveni. Jennifer Fulfiga yavaayo n'abeera ng'agamba nti ekyamazima Kusaasira namwetondera naye waliwo tasobola kubeera nga twogera mu bantu era bye tutajja kwesonyiwa mpaka kufa. Kusaasira ye yagamba nti bw'atakikola ajja kuba nga atamutwala mu kkooti. Olunaku lw'ejjo basobodde okubeera nga ate batuula ne babeera nga bakkaanya buli omu n'akwata munne mu ngalo. Ekyo nno kyalaze embeera n'empisa mu baana ba Nambi. Y'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu n'abakulu abakulembera ekibiina kya National Unity Platform batabukidde era batabukidde abaka ba NUP abanono abavudde n'abeera nga bafuna obukadde 4 zenna ezaabaweereddwa okubasiima okusobola okuba nga bayisizza ssente ze bayita supplementary. Zino nno tezibeera ku bajeti wabula baziyisa abantu baneno ddala ba MP ba NUP kyategerekese okusinziira ku mwogezi amyuka omwogezi w'ekibiina kino wayiswa mu Fumbiro yavudde n'abeera ng'agamba nti kituufu abaka ba NUP abamu balabiddwako nga bafuna ssente zino naye baweereddwa olunaku lumu lwokka okubeera nga bazzaayo ssente zino. Abantu beemulugunyiza ku bajeti ey'akasomwa olw'ensonga nti bingi ebitaliimu ate ebibakosa. Ensonga y'amafuta teyakooneddwako, sabbuuni ne sukaali nabyo tewaliwo byasobodde kuba nga bikoonwako ate nga bibikosa omuntu wa wansi. Kino nno ky'abantu baavudde n'abeera nga bagamba tebalina kye balabye kyonna mu bajeti eyasomeddwa era kyovula buli bajeti weesomwa basigala ku mirimu gyabwe nga bakakkalabya. Oluvannyuma lw'abasomesa ba sciences okuvaayo ne beemulugunya olw'essimbi entono ze bafuna era ne basuulawo ebikola n'abasomesa ba arts basobodde okuba nga babeegattako mu mbeera nti fonna abasomesa tuli kyekkemu all teachers are equal balina kuba nga bafuna emusaala gwe gumu olw'ensonga basomera ekiseera kyekimu ate abaana be basomesa era nabo beebamu. Abasomesa bano abeegattira mu kibiina ki Uganda National Teachers Union ekiyitibwa UNATU oba UNATU basazeewo ng'ennaku z'omwezi 15 ogw'omukaaga 2022 lunaku lw'olwaleero okubeera nga tewali musomesa akkirizibwa kuyingira mu kibiina ddala nga ali mu kibiina kino. Bano bavudde ne babeera nga bagamba nti wadde musomesa ki alina kubeeraka ate alindirira eki kye banaabazizzaako. Kino nno bakikoze olw'ensonga nti bo ng'abasomesa y'ensi era kweyimiridde. Bino nno byawandiikiddwa Baguma Philbert nga General Secretary wa UNATU. Ate ye Dr. Kanokiza Besigye Smith Warren azzeemu okubeera nga ate azuukusa abantu mu kibuga ekikulu Kampala. Ono nno oluvannyuma lw'okubeera nga yakwatibwa gye buvuddeko era n'abeera nga yaweebwa beyiro ya bukadde 3 yasobola okuba nga agaana era n'asobola okumusalirako n'amuteerako bukadde 3. Yasobodde okubeera nga addamu nga bwe yali nga bakamukwata era bw'atyo yasuubiza nga bamutadde nti we nnakoma we ngenda okuba nga ntandikira. Besigye teyasobodde kubeera nga ate amma abantu ekisuubizo ekyo bw'atyo n'asobola okuba nga alumba ekibuga ekikulu Kampala n'asobola okubakunga nga wabagamba nti beerwaneko. We bateerwaneko buli kimu tekijja kutambula bulungi eba n'alinda akalulu tewali kijja kukyuka. Ebyo nno bigambo bya Besigye si byange wetwogerera ali Naggalama. Muzikwala Hajji Abdul Nyamishafi Lwanga ebingi bijja.